bakugamba nti Uganda nsinjavu. Ebizibu bya Uganda bukulembeze bubi obuleetera obubbi ate ng'omubbi atambula yeeyagala. Kati olaba ayigigi asasulwa gavumenti eno. Avaayo n'agamba nti njogedde bilioni 25 buli lunaku. Kitegeeza ezibbibwa mpitirivu nnyo obungi. Ye waadikire yalingirezo. Kitegeeza ezibbibwa mpitirivu nnyo. Kati muganda wange nno lino eggwanga wootiira obubbi nti bwasusse. Ennaku ezo twali mu ripooti za paaka centro. Ne batulaga Ministry of Agriculture yagula embuzi ziyambe ku bantu b'e Karamoja abali mu bwavu. Embuzi ezo bazijja Tunisia. Eyo ekizoka eyo yali nsobi. Ne baleeta embuzi ezo, buli mbuzi bagigula milioni 7.4. Otegedde embuzi sente ze bagigula. Buli mbuzi ya milioni 7. Ya milioni 7. Mu milioni 4. Embuzi egi milioni 7.4. 7.4 million. Bulungi nnyo. For each goat from Tunisia. Bulungi nnyo. Bwe batuluse embuzi wano, embuzi 9 ku 10 tezaamalawo wiiki. Zaafa. Nezaddako ne zifiira mu wiiki 2. Mbumpimpi tewali embuzi yadde n'emu ku mbuzi zaakola ki. Kyokka yazigula gyali ayinaayina atambula yeeyagala. N'abakola procurement bonna bayinaayina. Ne minisita oba oli awo yakonfaminga ekintu kino gyali ayinaayina. Otegedde embuzi zaalinga mmeka ze baaleeta? Embuzi zaalinga embuzi zaali mu zaali tezinga n'embuzi mutwalo lowooza. Omusajja agendera mu buwumbi. Omulyo ogwali awo gumanyi bulungi. Breast cancer is a journey no one should face alone. At Eric Cancer Initiative, we are committed to empowering women and girls with practical breast self-examination steps and knowledge for prevention and early detection. Many face barriers in accessing screening services, including limited health center access and financial constraints. This October, join us for a charity run on the 20th at Nakasero Primary School to raise funds for a breast cancer screening van. You can participate by registering at 30,000 Ugandan shillings, and this comes with a vest, or 50,000 Ugandan shillings for a customized survivor or loved one vest. Sign up at www.ericancerinitiative.ug and make payments through FlexiPay. For more information, contact us on 0750 122 309. Problem getulina naye yakwata budde. Naye ayina oyiga okukwata obudde. Ekyo takisobola. Ekyobudde takyasobolera ddala bukwata. Oli mu kukola. Ali mu kukola. Tutandike another edition of Kasuku Live. Otufuna bulungi awo. Bayawo akalango kamu bubiri. Shetandike. Sajja mu kwokyeza ebibuuzo wano. Naye waali akkirize ate leero kyokya. Kale kankuddibe maama wewale. Leero kyokyamu. Honorable kwata. Otuuse onkanga bwoze ekyowulire takisobola. Tokwata budde, tolina ky'osobola kwata budde, ate tulina ebibuuzo byaffe. Biyitirivu. Ate byokya. Nange kenyini nyine gwobiwolera. Leero ngenda vugira sayidi yammwe eyo. Ngenda kuba siri mwangu nnyo gy'oli. Nezo mpita wa kusaaga. Nonya ndo wekafumita kale. Teeka wano. Byonna byebyo. Byonna byebimu. Kayite mabega wano. Ennyuma wano bwekati. Isawisi yonna gy'oyagala. Producer. Tandika show. Abantu be Canada, the Amara Girls Initiative nateba kutegekedde olukuŋŋaana oluyitibwa the Global Conference on Girl Child Empowerment olw'omwaka 2025 olugenda okubeerawo okuva ng'ennaku z'omwezi 2 okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwokusatu 2025 awo ku Woodbine Banquet and Convention Hall esangibwa ku 30 Regent Boulevard, Toronto, Ontario M9W 7A era nga lujja kutambulira wansi w'omulamwa ogugamba nti okusitula omwana ow'obuwala olw'ebiseera eby'omu maaso
abatangavu twegatteko mu nteekateeka eno nga weewandiisa n'okufuna ticket ku $600 zokka eza Canada eri abo abagenda okwolesa, $400 eri abo abanava mu mawanga ag'ebweru, $300 eri ba international student, $200 eri abayizi abava mu Canada, ssaako ne $15 ez'abatuuze b'e Canada. Okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola okuba ku +147 oba okyalireko ekibanja kyaffe ku www.theamaragals.org. N'olwekyo mujje tukwatire wamu okusitula omwana ow'obuwala. So welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero ndine Honorable Kayemba Solo. Eri oluzungu pozi wagamba gwani? Geoffrey. Liri Solo mbu lya Luganda. Walaba omwana mu comment yagala nange bulijjo mmanyi lya Luzungu. Ng'amanyi ye Solomon. Waliwo omuwala yatuvuma mu comment omu yaliko ki? Yagamba ki? Alumano ze ekyatuvumya oba kali kwogera ku gravity nali ukatuvuma kamala obukamazi namvuma nakuvuma olubuto abo babaamu mwebali abo abeesiriwaza naye ebiseera ebisinga omuntu aba nannakuye kati nanoonya ndowooza ekigira nalolabanga ffe oba abamuleetera ebizibu baavu oluusi babeera baavu obwavu bwo tobaako nakumanya osobola okubanga leero zina enkya ne zibula naye obwanda olinza otya anti kyekyo kyenkunnyonnyodde okuba omwavu alina essuubi n'atalina ssuubi oba tolina ssuubi ebiseera ebisinga bwolaba omusajja ng'ayitawo mu mmotoka ogamba maama oyo ye akola atya n'oteebuuza oyo yagikola atya nsasenkanyiza ntya nange ogifuna sobola ng'abaana awe mbalaba nsekamu olwekyo obaleka sooka obuuze ku bantu abatulaba n'abatuwuliriza abatulaba mbalamusiza nnyo bannange tukomyewo ndowooza naye era ebbanga lyaffe leero ate tubadde tuluddemu tukomyewo twogerewo ku nsonga ez'enjawulo ezikosa eggwanga lyaffe n'ebintu ebimu mbulamu okutwaliza wamu nebaza nnyo abantu abatulaba n'abateekayo comments ezo ezituzaamu amaanyi manye oluusi ogenda n'ogaba byenjogera birimu amagezi oba temuli naye bw'olaba abantu nga basupportinga nga 98% basupporting kizaamu amaanyi n'ogamba nja kudda n'onakola olaba leero wazze oli mukambwe wazze n'omwami oli owekiviiri oyo mutabani w'obote era kyebanenda okubuuza naye n'oluganda ku bote kwakena nedda oyo musajja ye PRO wa wano wa National Theatre era ntuulamu naye bamuyita Pato musajja wange ne ku monitor mwanti okyaliyo awandiika ne wano n'akola ate kati eno UNCC eyinamu ku ssente ateeka okuba kati asasulwa bulungi madde mubuuza nti ensasula yagaananga ey'edda n'aŋŋamba wano ekya ssente kyatereera baakitereeza anti kyetwakola ne bwe tuba eyo mu budgeti owajja nga ya UNCC tufa okulaba nti ezo zijja kubanga zez'abantu baffe betubeera nabozaffe era omukulu oyo ne bwakuza ekiviiri ekyo alina ensonga naye producer wo ng'enjala like emuluma ffenna enjala etuluma omanyi problemu gye tufunye ebyokulya tubyerabidde we tubadde tukutya vidiyo 2 nga tupapa kalale ne tuvaayo nga tulina okujja okukusanga kale ekintu kyokukoze ekyedda twali tuva makindi eyo kwendizi koona twali ne bagayi waffe master paroti nokuricha palo ne gayi waffe Yusufu Nampala Yusufu oyo manyi kuva ddanga alina olugezigezi ne tugula Rolex kale tulowooza mbu buli omwazi situdde azikole ki kumbe zisigaddewo tutuuka mu kikoni tubuuza naye Rolex ziriwo enjala etuluma nga zasigadde kwendizi koona kati kyekibatuuseeko kitegeerekeka laffe kyekitutuuseeko olunaku olwaleero njagala nga tunagenda mu birala byonna njagala tusooke ne Ssegirinya Ssegirinya wamukyalirako mu ddwaliro nnyo wano oba eri ebweru namukyalire Nairobi na wano ekyala ne bwe yali mu kkomera namukyalira nnyo kwega Ssegirinya muganda wange ebimu tubikola on and off camera naye nze nature yange sikola nnyo bintu onu kamera kuba mba ndaawe nabikola nnyo onu kamera ntojja kulowooza mbikolera kamera sibikola lwa mutima gwange but Ssegirinya z'omukwantu asinga omukyalira ennyo newe yali mu kkomera ne muganda wange Ssewanyana ne Nairobi nagendayo walabye interview ya Ssewanyana saagirabye nnyo nalabye mukambwe yagambye ekiri mu Nuupu awo takirabangako naye bannaye kaadi ya Nuupu egenda kutabuka wano
mugundi next year around March awo kadi egenda tabuka. Alani muga sinagirabako saagala gikomentinga ko bye walabyeko ogambye walabyeko kati nanti akabadde katambula kano weyaviiriddeyo mu ffumbiro. Anze nalabye agamba nti abantu abasinga baali nga mukomera ng'abasibye ng'abantu abasinga bagamba oba yadde akinyonyola atya, but somehow he was right, somehow he was wrong. Kiteeka ku pate nga pate. Fenna ne Ssegirinya oyo omulaba nti n'abantu bangi wano omukulembeze yenna afuna ekizibu. Abantu basooka kulowooza nti ekyafeekinze kifeekinze, tebasooka kulowooza nti mu reality. So kwegamba obuntu bulamu oluusi ne bugenda bukendeera naye ate oluvannyuma amu ne bakizuula nga ddala kituufu. But that's the world. Olina okuguma okumanya nti tosobola kuba 100% positives, negatives zirina okujja. Kayemba, is there intrigue in your party? No. Waliyo okusika omuguwa okweri okwekola ki? Tekuliyo. N'ekintu kiri kimu ffe tulina kuba tulina gonze tambula nazo principles. Principles olina okuba nga oli mulambulukufu, olina okuba nga okolera sayidi y'abantu, olina okuba nga olidde okwabula abantu bo bwaba nga bagenza awakyamu. Basically ekintu kyaffe kiri straight bwe kiti. Kati gwe bw'oyagala okukola ebitali straight we wajjira obuzibu ne tutakwataganamu naye nga tewali okusika mugwa kwaki. Tunoonya buyinza situbulina. Tulina omukulembeze omu right now Robert Kyagulanyi Ssentamu sinawulira yavaayo ng'agamba mu challenginga. So ebyo biba by'abantu oluusi omuntu asobola okukola obunafu bwe n'ayagala okisiba ku pate ng'amanyi nti ebintu byenkoze ebikolobero bingi kati nakulaga nti pate yenkyamu sinze enkyamu. Okitegeera bulungi. Ebyo bibaawo omuntu n'anoonya obuzibu bwe n'agamba kati kambusibe ku pate naye nga bunafu bwe ng'omuntu. So pate teyina buzibu bwonna. Olunaku olwaleero Ssegirinya ayise press conference okulangirira nti akomyewo era akyaliwo. Kino kizze ndowooza nga wayiseewo ndowooza ennaku nga ntini nga bagamba mufumbira ajja mu kifo kyawo. No. Wajja yawo wajja. Oba walaba posta yawo ya eri gundi. Wawadde muganda waffe Kazibe Bashir. Nange kye nabadde ndowooza. Akaso ekyo wako obadde osinzidde mawulire makyamu. Ekyalo kya muganda waffe Ssegirinya njagala kwogerako ne ba handlers be. Muganda waffe akyali mulwadde. Nange kye nabadde ndowooza. Kuba nayogerako ne PA we Alex. Nanga omusajja mulwadde tali okay. Ne Alex mukwano gwange nnyo Kasagga ne baganda baffe bonna abeetoolodde muganda waffe Ssegirinya. Musooke muleka awummule. Ssegirinya nawe natulya Ssegirinya nagende Nairobi. Nesooka ntukayo emisana nga alina ndoza kilo nga 12. Naye ng'ayogera nanga muganda wange Kayemba nejjusa lwaki najja ne mu paalamenti olaba obulamu bwendimu yali mu bwakansala bwange nga nkola ki nga negendako n'Amerika netunulira bwe mbonaabona biki. Ennaku n'ennuma n'enzira y'ekiro naddeyo nga atakyayogera ng'ate atunula butunuzi bw'ati. Kwe nalabira nti embeera nalaba maama atidde nnyo maama we ng'atidde ng'ate nze nnina omugomya naye nga muganda wange akola bukozi maaso bw'ati nga tasobola kwogera. So embeera ya Ssegirinya mbi nnyo ebadde mbi nnyo naawe we mutunuulira tannatereera. Ssegirinya yesu akasooka awummule kuba twetaaga obulamu bwe okusinga ekintu ekyala kyonna. Baganda baffe bino bitulimye ebya politics buweereza. Saagala muganda waffe tube nnyo ku bunkenge ku kifo kya Kawempe North kuba tukyagalako mulamu si mufu. Asooka awummule. Ssegirinya tewali bannayuganda kibamubanja balabye embeera gy'ayiseemu era bw'anaaba mulamu n'agenda ku ballot paper suubira nti waliyo anajja n'okumuvuganya kuba embeera ya Ssegirinya buli muntu agirabye. Ssegirinya muntu yatandika paalamenti n'amaanyi ng'ayagala abantu be n'alwana embeera ne bamusiba ku misango ne kaakati gye gitavangayo ku nnyonnyolwa. So bamuleke asooka awummule. Ssegirinya twabulako kati n'omuluuzinga andi ne kaakati sinnakakasobeera Ssegirinya oyo ateredde yeetaaga ayongera okuwummula ajjanjabe mu birowoozo ne mu mubiri. Anti kati ekifo ayinza okuba musajja atuyeraliikirira nti ekifo bakitwala. Newaaba yeraliikirira Ssegirinya ku mukwano gw'alina n'abantu twetaaga bulamu bw'okusinga ekifo kubanga gwe toliwo toli mulamu. Ndi mulamu. Oli kansala waawo tewali. Okiikirira abantu baawo mu paalamenti tewali. Teweeyagala neeyagala. Kati tusooke tulwanire bulamu. Kyokka kisobola okutuuka n'ogamba ngenze mu Nakawa West. Nakawa West pozi wali yali waliyo Joel Ssenyonyi si kati Ssenyonyi gundi ajja akyagala ekifo. Ani Burora Anderson yagambye awo wajja. Tewali mutawaano manyi tosobola kugaana muntu ng'alina kirowoozo ky'entinzija naye ajja kiwulira mu kabokisi. Mwajja kiwulira
ninga tosobola mugana kujja solo mugana aja kiwulira baddala kituufu oba si kituufu naye baba akalulu kakutte wansi ne waggulu ku meya Mulyannyama ayagala chairman Nyanza ayagala ne Lukwago yennyini ne Lukwago yennyini akomawo Mama Lukwago ayagala tufiirako bufiizi kati ffe ebyo tulinda kuluŋŋamizibwa kuva mu pate yaffe kuva mu kibiina bwe tuluŋŋamizibwa we basonga we tugenda era tujja kutuula tufena nga tuli wamu ne bantu abo tusalewo. So Honorable Muhammad Ssejjirinya nkusabira birungi byereere twasabaawo baali balina okumpayo ka interview naye ne bagamba omusajja tannatereera bulungi kutuuka waayogerera. Gwe Ssejjirinya ow'ebigambo olaba osanga Ssejjirinya ng'ebigambo ayogera bibiri. Ssejjirinya namanya nti obulwadde bulumye Ssejjirinya. Obulwadde bwo bwalumanya Ssejjirinya. Leka kati bukyamuluma bw'otya Ssejjirinya si yoli Ssejjirinya. Kwegamba ekkomereyo teryamuleka kyekimu muganda waffe. Ate kati yala niye kiyajja bwe yavaayo ye yawummula. Ne kati Ssejjirinya nga bumumanyi kati kiringa nze bwe naalwala sobola kubeera waka. Kwawe mbeera waka tekinyongera bulwadde nekubanga ntambula so nga ate kiba kyongera ate kunkosa. So muganda waffe ekkomera lyamuyisa bubi nnyo tumusabira atereere. Kale olunaku olwaleero ku Saturday I think Daily Monitor wa Saturday oba Sunday kwajjako mu 20 IGG yaga nti bilioni 25 zibbibwa buli lunaku. Ekitegeeza Uganda tetuli baavu. Uganda sinsi. Babbi nankozesa ya ssente. Tebakugamba nti Uganda nsinjavu. Ebizibu bya Uganda bukulembeze bubi obuleetera obubbi ate ng'omubbi atambula yeeyagala. Kati olaba ayigiggi asasulwa gavumenti eno. Avaayo n'agamba nti njogedde bilioni 25 buli lunaku. Kitegeeza ezibbibwa mpitirivu nnyo obungi. Ye waadikire yalingira ezo. Kitegeeza ezibbibwa mpitirivu nnyo. Kati muganda wange nno lino eggwanga wootiira obubbi nti bwasusse. Ennaku ezo twali mu ripooti za paaka central. Ne batulaga Ministry of Agriculture yagula embuzi ziyambe ku bantu b'e Karamoja abali mu bwavu. Embuzi ezo bazijja Tunisia. Eyo ekizoka eyo yali nsobi. Ne baleeta embuzi ezo buli mbuzi bagigula milioni 7.4. Otegedde embuzi sente ze bagigula. Buli mbuzi ya milioni 7. Ya milioni 7. Mwe milioni 4. Embuzi eji milioni 7.4. Mwe mitwala 4. 7.4 million. Bulungi nnyo. For each goat from Tunisia. Bulungi nnyo. Bwe batuluse embuzi wano, embuzi 9 ku 10 tezaamalawo wiiki. Zaafa. Nezaddako ne zifiira mu wiiki 2. Mbumpimpi tewali embuzi yadde n'emu ku mbuzi zaakola ki. Kyokka yazigula gyali ayina atambula yeeyagala n'abakola procurement bonna bayina ne minisita oba oli awo yakonfaminga ekintu ekyo naye gyali ayina otegedde embuzi zaalinga mmeka ze baaleeta. Embuzi zaalinga embuzi zaali mu zaali tezinga n'embuzi mutwalo lowooza. Omusajja yagendera mu buwumbi. Omulyo ogwali awo ogumanyi bulungi. Bazuka ne bazireeta nga teziwera. Kati nga bagijja ne bategeka tuzze kulonkinga tuligaba embuzi wano. Amawulire ne gajja ne gakuba. Ne bamala ate ezo nnyini ne bazitwala. Ne bazilonkinga awalala. Oba otegeere ki? Oba embeera gyennyumya ogitegeera gwe. Embuzi nga ya milioni 7.4. Ne bazireeta ekyo kyokka sikirabangako. Emilioni 7 kati embuzi yeekola ki? Naye waaki baali bazijja Tunisia? Kale tezivudinga ekya Tunisia kirala. Naye embuzi emilioni 7.4 kyanjawulo ki kyerina kyogamba nti egenda kukola ki? Embuzi eyo enaaba ezaalayo ne ku bute enaaba ekola ki? Nga n'ente wano zigulwa milioni 1.5. Kale ey'amaanyi ennyo 2.3. Gwe n'ogende Tunisia ayo bwonna bwali bukodyo bwakubba. Naye abasajja nga bali ya ssente. Abasajja babbi nnyo nga bw'okiwulira. Kakati bw'olaba ayigiggi agamba nti ezo ssente ze zibbibwa buli lunaku. Abasajja babba essente. Waliwo ssente ngenda kuwayo ebintu emu ssente za Uganda kwe zigendera. Omanyi ddaamu ezo ziraba ezo bujagaalizaani ezo zifulumya amasannyalaze kati amasannyalaze ago tegakola. Era bo bagataaminga nga Diamond Energy. Naye ezo bwe baali bazikola bwe baali abakola ddiiru ezo baalaga mbu
balina obbasasulanga ssente amasannyalaze gonna agafuluma saagakozesebwa naye kyuma kigamba tubaza amasannyalaze bwe gatago mulina ogasasula so saagakozesebwa kyokka nze gye nva ebukomansimbi teri masannyalaze nina ebitundu bingi ebitalina masannyalaze ago gasasulwa ebiliyoni ndowooza nga 5 buli mwaka gwe tuyita deemed energy buli financial year amasannyalaze ge mutakozesa kati eyo waliwo yakola ddiiru ye era ye bw'abalaba mukola bajeti yaaba eri n'apowa yali boosi wani bitatuli waliwo gye bayita electromax byali bigenereta nti ku bitundu ng'ebyaluwaluwa eyo mbu amasannyalaze bwe gavaako na wano kabigenereta ebyo bisobola okukola ki okupawalinga bimala omwaka nga tebipawalinze nasasula ebiliyoni 10 buli mwaka ezo mwezi ziri mu bajeti kivaawo ng'omulaba ng'agamba tuyiga obugagga tugenda okugagawala naye takunnyonnyola mbeera ekola ki bwagaggawalira bw'omanya obubbi obuli mu ggwanga muno oyinza okutikkamu ebyo n'osiibula kiro nga tuyogedde otuuka mu paalamenti awo n'owulira buli minisitule ng'erimu obubbi obwajjamu owulire baali boogera ebya cooperatives abasajja baali ku mulyo gwabwe nga bateesa ne bafuna zero farms muno ez'amaanyi nga zikolagana ne baminisita n'abantu abamu nga n'ababaka ba paalamenti ne bagaa tugenda kugirayo ebiliyoni 14 naye mmwe tugenda bawaako ebiliyoni ezi 2 musayinire naye nga bumuzeeyi ate bwe buzijjayo obwo bwa cooperatives ziri ezaggalwawo bwe buzijjayo bali ne bazikola ki ne bazitwala obusajja bwajja ne bukonfesinga n'owulira obubbi obuli mu ggwanga muno gw'omanye sente ze babba ebyo mbutegese naamu tutegese biki ne bakwata amataka liiri eryo eryali ligina okuba eryalimu essomero lya Shimoni abasajja ne balitwala shwi tugenda kuzimbawo woteeri esinga okuba ey'amaanyi waliwo woteeri awo tulabawo ekizimbe ekyo kikingidde mu Kampala kati bo kye bakola bati bo ne balyeguza omusajja waawo wa aya Nakasero wali waggulu ettaka yafuna lya bwereere kyokka woteeri yagisinga dda mu banka kati banka egitwala naye nga ye teyateekamu nga ne sente za investment gavumenti yazimuwola waliwo ekikampuni bakiyita Atyaka Sugar kiri eyo ngulu tekikolangayo kiyiga kijjo n'eki nekyakafuna ebiliyoni ezisuba mu 6 wadde ensawo ya sukaali naye gitefuluma nkeyo Atyaka Sugar naye kyakakola kyakalya twala biliyoni nali ku kajiko ka trade ne tukola nga tugamba tekirina kufuna twekanga bwekanze nga bakiwadde ssente yani batugamba ekyo mukiveeko kirimu abakulu abakirimu twechanga bo ne basayiteyo ebbali ne bakiwa essente abantu balina obutongole wano atabbye ku gavumenti eno mukama atuyambye n'ekyuka kubanga buli muntu ayiyabuya ki concept n'akiteeka yaawo ne babba essente abasajja ne system zonna zebagezaako okukola wano zaagaana abasajja bagula tractor ekkalamojja tractor 10 nga za biliyoni nga 12 tractor 10 zigaana okukola tezikola ngopa kakati 5 zezikola naye abaazigula balina bwinyinyi bwine eggwanga lyavu ezo ssente ezo tezikola enguudo zino zonna ne ziseera ne zibeera wamu kyokka ate gwe omusolo ne bongera okukusasuza osobole okusasula okugattawo ababbi ssente ze batutte nga nkulaba ennaku ekuluma sente zetwogereramu nyingi kati bwe bubbi obwo obuli mu Uganda era omuntu ogenda mu paalamenti noyagala gavumenti eno oba oliko ekikyamu ku mutwe oba wayisonyiwa ebyensi nga gwe wasalawo be balimanya abantu babbi otuukawo n'owulira ennaku nga buli kitongole kyonna kigenda okujja nga kyonna kibbi nga buli muntu ogenda okubala nga babbi nze Katonda yanyamba ne ntula kakiiko ka kosasaako ne trade ndabye ebintu n'ogamba naye bannange kino kikyasoboka kitya n'owulira bw'ate kaakati ebyo ebiri mu WUA Uganda Wildlife Authority ng'oli ssente bazisasulanga na ku mobile money n'omubuuza ssebo zino wazisasulanga wakola ki bwanti nawo nali mpoze wabula ng'okola ki naye nga ali mu miliyoni 10 plus asasula emitwalo 6 naye nga yeyawola ekitongole naye nga obusajja bukozesa akakodyo obubbasi kubba ssente kasuku abasajja babbi bannayuganda singa banaamanya obubbi obusinga obuli mu gavumenti eno olaba boogera ku nguzi eri mu paalamenti I agree bubbi bungi naye bwe butini butini nnyo era kyovula nga bwe bujja nokisuddiyizibwa nnyo abantu diversion basobola okujja ku ssente endala
Govanga ku State House ekozesa ebbillioni ezisukka mu 3 buli lunaku. State House sinada ku President's Office ebbillioni 3 buli lunaku. Naye nga abaalayo ye na mukyala we abazzukulu abaana baabwe babatwala n'abafumbira ku mmere awo na operating ki washing machine kuba ate n'ezengoye nazo bazimuwa. Kati gwe ezo zikola ki? Ebintu bino biwulira n'owulira ennaku ng'ekutta ku mutima. Bwe tugamba bannayuganda nti abasajja bano babbi bo ne basirika ne balowooza nga ffe abalina obubeezi omutima omubi. Munnange ekituluma singa baali babba ssente nga zaabwe naye ssente ze babba zizo omuwi w'omusolo. Ssente zizo ze bagamba ntwongeza amafuta tugongeddeko bbeeyi bweti gwe n'okaluubirizibwa. Ssente ze bateekako airtime n'ogula data n'olaba nga data aweddeko mu bwangu. Ssente ezo ze wandiweerezaamu maama wo ne bagamba tuzisaze ku mobile money nga musolo. Zi ssente z'abasajja ze babba ne balya. Ensi yaffe ngagga nnyo. Singa oguddira obukulembeze bwe Norway, kankuwa kasinga Norway, n'obuleeta mu Uganda. Uganda esinga Norway kuba Uganda erina ebyobugagga bingi. N'oddira Mwai Museveni ne bane n'obatwala e Norway. Abantu b'e Norway bakookya gwe yaleeta ekirowoozo ekyo. Bakookya oli mulamu kubanga wano tewali kikola. Baali batugamba ennaku ez'abo abasajja ba prisons abantu be balina amakomera ga Uganda gakozesebwa nga galina okubaamu abantu emitwalo egi. Kati galimu abantu emitwalo 8. Naye ng'abasibe abasinga okubaayo ba rimandi. Abo ab'emisango gyabwe teginaggwa mu kkooti wali mitwalo egi. Naye ng'obunafu bw'okugisala buli mu judiciary. Judiciary bagenda bawooza twagala kwongeza misango ne baleeta system gye bayita electoral case management system. Bayiteekamu billioni nga 9 tekolangayo. Bw'onoonya omusango gwo okikakasa. Ate emisango girina kuba digital. Va ku bino ebya Zoom bye bakola nedda. Nga bw'ŋŋamba nti Kasuku versus Brian nzira buzzi wali n'ennoonya tebiriiwo. Banoonya fayiro y'owajeri ne babikola neebula ogwo omusango ne bagala tugongeddeyo. Be baana abasinga okubeera mu makomera. Abaana bali mu makomera nga teyazza musango kyokka nga n'obujulizi obumuluma bwabula. Bakuba n'abaffe nno be basiba ab'ebyobufuzi gwe banya tono bamusibye kubanga tawagira Mwai Museveni abo bangi nnyo. Era nga tugamba nti gavumenti eta abantu abo bonna abali mu makomera. Makomera gafunze emizeemu egy'obusiya gyeyongedde abantu babakwata bukwasi abantu bayigidde emizeemu emirala mingi naye nga bunafu bwayo butasala misango mu budde. Abaana baliyo nga bagamba bugambi Kasuku oli asobola okujja enkya n'agamba nti oyo Kasuku yakutte omwana nga takiinaako bukakafu naye nga alina wayagala okubba ettaka lyo nga banaakusibako omusango ogwo bagenda kuteekayo. Jjukira ogwokukka omusango rimandi eba ya mwaka. N'ogenda n'obeerayo omwaka fayiro ne bagibuza. N'obeerayo ogenda okuba nga ettaka yalitunda n'okuzimbako bali bazimbako. Abantu abali mu makomero olw'ebintu ebyo bangi. Ne gavumenti yaffe terina budde kulaba na kuditekitinga nti bannange twetaaga okulabika nti tutereeza embeera bweti. Muno Uganda emboozi zisinga za nnaku. Era tusalawo obusaze tugamba katweyagalemu bweyagaze ennaku tunagiddira enke. Katukube ku pate. Ne bwe kitaba ekyo oyinza okwogera mu nnaku 2. Abaana bali mu makomera babasiba. Nga talina waliwo omwana omu bamusiba ne baalani abo yankubirako essimu amuyita Sserwadda. Lumu yali mu kkooti ne ŋŋendayo. Nga musajja wattu ali yekka ng'agamba n'ebigambo bye baŋŋamba okwogera baŋŋamba bigambe nga gavumenti ekimanyi bulungi nti omwana we talina musango n'abalala tebalina musango naye nga bamulemeza mu makomera. Tulinayo abaana nga bamusanga busanzi ku kkubo ne bamukwata ido ne bamuteeka eyo. Bwe bawulira yazizza omusango nti waliwo gwe basse oyo nnyini gwe bagamba kati gwe watta gundi ne babateekayo abaana ne babonaabona obulamu bwabwe ne bufa. Gwe embeera erimu mu Uganda ogimanyi bulungi. Kyova olaba bw'ensanga omuntu ayagala okuva mu ggwanga lino ku mbeera bw'erimu muwagira agende. Si yandibadde best solution kubanga twetaaga abantu okuyamba eggwanga lino naye bo babeerewo batya. Imagine. Era ntunulira munaawoza gundi oyo agenda bweru aliyo yakola bw'ati. Ebyo bwe mutera okwogera mbu asenya gundi mannyo. Ndogo yimanyo. Kabazisenye. Oba wagira. Tewali muntu kubeera wano buli muntu yamanyi bw'ayita wano. Omuntu ayita wano nga tamanyi na lunaku lunaaziba. Abaana basazeewo ogenda mu nsi z'Abawarabu okola obwakadaama nga bakimanyirira nje tugenda abantu batulugunya bakola ki n'okusinga okubeera ewaka kangende mbonaabonende ku mawanga. Muntu kyatayagala kubeera mu ggwanga lye wano kukolera wano. Tewali. Naye embeera mbi omuntu afunye omwana muwala omuzaddemu. Gwe kennyini omuzademu toyagala kumuwasa. Ate si ekyo oganya okulabirira omwana we.
atunya omwana we ali awo abonaabona alaba talina kiddako wawulire ekikampuni nga kiranga ntutwala abaana wa ebwero n'agenda bamuga tujja kukuwayo miliyoni n'atuuka eyo n'abonaabona naye ng'abonaabona mwana ng'amanyi ne bw'anaddukayo n'akomawo ekampala teri kyagenda kukola bangi badduse naye ne bakomawo n'anoonya ate bwaddayo alabe bwaddayo kati abafunye omukisa ate bo ne bagenda mu nsi nga zi Canada nga zi US nga zi Bungereza siza Schengen abo ate abo bo baba bakonya akagi wano sukulu fees zituuka ng'omwana alina okusoma n'otamanya nawe agenda kutandika amasomero nagafuuka commercial mabbi omanya amasomero mabbi wabala nze issue y'amasomero eyo amasomero tuligitakolinga buli muntu sente zaagala zasaba ebyo bakusaba ebyetaagisa bakusabanga ng'omwana agenda okwanjula tebiyindirira ejulated yadde kubanga bannannyini masomero bali mu buyinza amasomero ga gavumenti baganye okugakolako kubanga baagala amasomero ago gagwire eddala abantu basobole okugenda eri tuvola nga naleeta ekiteeso ennaku ezo bakyakiganyo kiteeka koda pepa ti buli muntu yenna afuna ssente nga ziva mu consolidated fund ng'asasulwa gavumenti omwana wasomere mu ssomero lya gavumenti n'addwalira agende mu private mu public hospital nga kyatteeka bw'okikola bw'otyo amasomero ago lwe gajja okufiibwako n'amalwaliro lwe gajja okufiibwako kubanga bajja kumanya n'abaffe bagenda kgenda muno mwennyini ezo na insurance bazisazeemu buli alina insurance bagisazeemu ng'omwana we olina omutwala ekiruddu olina omutwala emulago olina omutwala okumujjanjaba nga ku ssomero olina omutwala e Nakasero olina omutwala ku Buganda Road olina omutwala eri ewaffe Butayunja tulabe amasomero ago bwe gataakyuke ndi nsi endala bwe zikola neffe olw'okuba oba ofunyemu ku majja ogamba owange agenda asomere ku Aga Khan mu baana b'abaloodi mu masomero agali private notamanya nti majority era omwana wange agenda kusomera ku Aga Khan oba luddawa naye agenda kusanga baani be baana basomedde Kiryamenvu primary school Fuad Kayemba mu abasomera mu byala ate tume muli mu parliament kati ekintu mu kiina nyoze nasomera Kyabakuza Saza primary school ya government Kyabakuza primary school yakola P7 ya government nengenda awo ne Masaka secondary ya government nengenda kero Kiryamenvu secondary lyali Funnyo lyagwala nawo lyali private naye bantwazaayo nako eryo lyavaawo nengenda Ekiswera nenzija kwa Pyawaze bwayise kumpi nga iraga nago galinga ga government embeera gye twasomera mu kakati nze asanga omuwala wo gwe waweerera ku Vienna oba ku Aga Khan ngate febeti fetu ino okumuwasa ensi erina engeri gyekubamu kati kitegeeza musanga Kayemba amuwasizza nekati ng'ate musanyufu bitya nekati kyembuuza omwana bwe muwasa ab'ensi bemukubye mba biba temukubye but you are a successful man naye nga ndi waawa kati Kyabakuza primary school singa nange nali nasomera wano olowooza nandibadde wandibadde ate oyiseewo bulungi nnyo naye nze nali mukyanze P7 nafuna 8 mukyalo wakola nakola kati mba kubanga nali wano nandibadde nti obuna senga wabukwata n'obuwandula wandi mbuteekaawo so bwe tutaafe ku bintu bitwetoolodde ntulaba nti bifaayo fe ne tulowooza nti olw'okuba ffe tuli mu mbeera bwe ntera kasiku kyenjagala naawe omanye muganda wange essaawa eno Katonda kubiseeko akasubi toli mugagga naye toli bubi actually oli bulungi ndi bulungiko toli mugagga ndi bulungiko naye ng'oli bulungi kakati tunuulira nnyo abantu abatali bulungi abo be basinga obungi bwe wataba bulungi nawe tosobola kubeera bulungi ye muntu ajja okukuteega mu mmotoka yo nga talina kyakkola naye option eriwo naye option akubbe lwampaka nga naye si mubbi naye nga omwana we mulwadde alina okugenda mu ddwaliro alina okusala amagezi bwayafunamu ssente agende mu ddwaliro so Uganda yaffe mwe tuli muganda wange singa situlwana kitegeeza igigi yayogedde nantini ntono nnyo yayogedde ntono nnyo nga namugamba wayogerako ezo bonna ayogera ate ziri ate tugenda kuswala nnyo naye nga ekituufu yandige nti bulunaku obuwumbi 10 bubbibwa ate nga kyekigambo ekituufu abasajja bakugamba abafuna contract z'enguudo nti oli amala okukuwa 10% emala kugwa nga n'okusayinga tebanasayinga bwemala okugwa kati ate nabaana nabo nobawaaya agenda okukakkananga ku contract ye 40% ndye kati nga ku 60% gyasigazza kwalina okunoonyako ezikola ate afisse nawo kasente kwe kukola enguudo nga ziri substandard kuba sente ezisinga zigendera mu nguzi oluguudo ne balukola ewiiki ezi nga luzzeemu ebituli naye nga omusajja tasobola kunnyonnyola tubayita ne tubakunya nagaana naye muganda wange munkunya naye singa mumanyi sente ezo gye zaagenda ezisinga obungi mwandi neesonyi nga sente zaagenda naye ripooti zino bwe muzikola zikoma ku ki
kubanga abandi badde bazivunaana be bali kati nga zino eza kosasi abandi badde bazivunaana be bali be babbi bennyini era tuzikola kuzituusa formality kyobolanga kakati era ekimu ku kyengenda okukola ngenda kunfunirangayo akadde nga nzija n'ensoma ripooti ku ripooti wano zimanyise bannayuganda kiki ekitambula exactly bwe tunaateekako pressure ne public pressure naye nitandika okumanya ababbi n'engeri gye babbyemu osanga n'abaagenda okubba neekuba mu mutima n'abavunaana osanga banaawulira ensonyi ku mutima ngenda kukikolanga wano nja kujjagana ripooti namba ngisamalayizinga ngisomera abantu eyedde ebbali tuleete ripooti endala tugisamalayizinga tugisomera abantu bamanye exactly ki ekigenda mu maaso ne ssente zaabwe ez'omusolo nze njagala nnyo Uganda kuba teri nsi nyuma kusinga Uganda weather naki n'abantu bakisa ne Uganda tomanya olunaku lwe lunaaziba oluziba lwobala nze nabeeranga ebwayiseeyo ne kyali wange nga tunoonya gwe tugenda kubba matatu ebyeddala okusobola okusavaivinga mukubaaga ssente nga nalina kyali wange bamuyita Kiseka Medi kati nga tulinawo kakyali kaffe kayizaaka matovu ngako kabaamu ne ku ssente kati nga tukayita ayizaaka mwana janguleyo twafunyeemu naye nga kyetubala nti ayizaaka tugenda mukuba geemu 3 eyokuna tumuwe tumukube endala 4 abaana ati okugwamu amaanyi tumuwe yes nga tugenda tukaliculatinga nga that's the way we can survive nga tumanya nakubona era nga ayizaaka n'atajja mumanya ekyemisana tekikola ki tekiriyo kati yembeera eyo muganda wange that's how most Ugandans naye aba opposition bagamba mwena mukuba bukubi nduulu abamu batugambye mulya nti abamu balya abalala bakuba nduulu sisobola kiwakanya nti kati mmwe mwakola ekintu kimu kuvaayo bannaye abasajja balya kati oli naabuuza bwe tumala okwogera abasajja balya tukole tutya that's a very good question ekisooka tulinayo abalya abafi okkiriza nzikiriza twali aba opposition abalya gye bali ekisoose ku ffe n'emirembe egiyise kyovola mubalaba bangi abalyamu bannayuganda enkwe n'abanga mmwe ng'alabikanga mmwe ng'amanyi kyekimuwa naye nga mazima ga Katonda ali akasente k'omusajja kakati ekimu ku kitukubisa enduulu lwaki tetulina buyinza tuli mu opposition nesi tulina we have no power singa tubadde mu bukulembeze situandikubya enduulu tandaba tukwata bukwasa abo babbi ne tukuba enduulu tusobole ocreating awareness eri buli muntu kwe kikwatako osanga omusajja Brian nga yabba essente omugaye Brian zino wabba zaaki kyetusobola okukola tetulina buyinza busukkaawo kyobula nga tusaba bannayuganda obuyinza batuwa obuyinza otherwise singa situkola ekyo okusirika omanyaki kati singa bino byenjogedde sibikugambye wandibitekedde bitegedde ne kati naawe ogenda kutandika okutunula nga weewuunya ensi omanye nti abantu bano babbi gwe imagine omuntu wabbira amabaati g'abakalamojja abaavu oli naganda kazimbisa ekyumba kyange ekyebisolo oli nagamba munze neewuunya ne begajja mu lujja lwange gajjayo yagatya nga minisita mulambo wa finance kati olwo ebirala byetutalaba babikola bati abasajja ebyo byowulira budget egenda kubanga eba efuluma nga waliwo abanene abakubye edda gwe mu education nteeramu bilioni 5 gwe weegundi nteeramu bilioni bweziti budget yeefuluma awummudde ng'abala kati ekizimbe ekyo kigenda kuggwa ng'amanyi eringenda kujja bilioni bweziti azigatte wagenda akole gwe omusolo enkya ne gukola ki negweyongera kyobola ntunuulira abasuubuzi abo baweezawo ekonomi ya ggwanga kyobola nga bebeekalakasa bifurizinga eno eggwanga litambula ku cash economy sente oneddeire kyokka abasuubuzi abo tebabasaasira naddala bannansi ate baddira abagwira ne babawa ebitiibwa ne babawa tax incentives ne basaasira waliwo mu China gwe mmanyi akola essimu ezi wano akola ebika by'essimu 3 naye omuntu y'omu tawa musolo naye essimu ze ng'oggyeko Samsung na iPhone actually simu ze zisinga eza Samsung na iPhone okubeera mu market tawa musolo sente zonna nga bwazifuna bwagenda nazo juzi nali njogera kuba betting naddala aba foreigners ng'oggyeko ba local investors aba investinga muno nga baba bet abo saagala tubakwateko naye aba foreigners abajja njagala babeeko sente ze baleka wano percentage esigala mu sports fund tuzimbemu ebisaawe tukulaakulanye ebyemizannyo naye abasajja akasente nga bakafuna bakeetikka mu nsawo ne bagenda nako ewaabwe gw'okimanya amakampuni mangi agakola ebyo ebintu byolaba manya gakola mabaati gakola ki nga tegawa musolo for 25 years bagateekako incentives
kyokka nga Ssembuule yagwa ng'ayagala biliyoni wazaali 8 atereze kampuni ye Munnayuganda ne bazigaana ne gwe olowooza abo abagwira abagwira ziba feesi munnaawe mubaamu bakyali baasindikanga obusajja mu kikuubo eyo nabagambanga bo mu kikuubo nga basandika obusajja ne bujja ne bumanya bizinensi bwekola ne bukkirirayo ne butandika okuleeta ebintu ate bo nga tebuwa misolo bofunayo ka China ne kawooza mbu kazikolera wano naye nga amazima ga Katonda kazijja China. Wamma y'ensonga lwaki abachina abanasuuzi bali beekyanga abachina baveeyo wansi eyo. Bo tebawa musolo kati onakompitinga naye mu market otya ekiba muganda wange edi muwanvu ng'alikwata eri Canada nga business ng'ayitamu kugamba eggwanga teriri ku munnansi liri ku basajja baffe ababbi babafuna ki? Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Aran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, Room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Waliwo omusajja yajja nga aleese buno obuntu abatawulira balina okuwulira hearing aid. Minisita yaliwo ebiseera ebyo sijja kumwogera yamubuuza kati bo mubuleese naye nze mumpayo ssente mmeka naye nga minisita waabalema n'ababuuza nze mugenda kumpayo ssente mmeka kibiina kyalindo yali Clinton Foundation nga yeebugaba era bamugamba ssebo twagala kuyamba abantu bwe bagamba temunsiriwalirako mugende mubigabe mubajjajjammwe kyokka nga abantu bebazze okukwatako abantu nga babagabira bwereere yasooka kubuuza nze mumpayo mmeka obbibawa owulira eggwanga lyo kasuku lyolimu kati bwewulira nga twogera ku bintu bino nze njagala omuntu agamba nti ffe tuli opposition sitwagala Museveni nga bwe batuvuma gwe tunuulira ebintu ebikwetoolodde okumpi golaabiri bulungi gwe tombeera wala gwe Kayemba mufeeko ne byayogera bwoba owulira nga si bituufu but you look around ebikwetoolodde biri bulungi era owuli oli satisfied mu mbeera bweri byebyo nno munnange bwebwe obubbi obuli mu ggwanga wano bwebwe obutambula obukaaye ogenda kukola otya ekino bukyusa kukyusa kwegamba buli tuwulira enduulu tuyimukiremu okukyusa obukulembeze buba bw'abantu bonna nga bali involved ffe tuwakanya ebikolwa ebyokukwata emmundu ebyogamba nti tuttiŋŋane ne waliwo ebikolwa bingi ebiri mu mateeka ebisobola okukyusa obuyinza ekyo tekikusibye saagala weeraliikirira ebintu byonna nga bikolebwa biri mu mateeka okusobola okulaga obutali bumativu bwo okikola kubanga ffenna tuli ba victims kasuku nze ndi mubaka wa parliament omuntu ayinza okundaba nga ali privileged now but will I be a member of parliament for ebiseera byonna forever member of parliament wa Uganda bwali olowooza owa Kenya bwali si bwali owa Kenya alina ne CDF bayita constituency development fund wano temugirina tetugirina baagijjawo teriiwo owa Kenya afuna $1 million emu buli mwaka wabaawo manya toye ku kyalo yagudde manya kino kyakoze kyakwata ku ezo ne sente zibafuna ziri $40 ejja dola fe wano osobola kisangawo nina mukwano gwange muvuka mutomota Anthony Mavunde minisita wa minerals e Tanzania kyali wange nnyo ne bwakunyumiza ebye Tanzania bwe biri wano si bwe biri abagagga si bali mu parliament actually mu parliament yewasinga abaavu bw'oba wagenda mu parliament kunona ssente ovaayo oli disappointed kyosobola okukola ku lyanguzi and one time osobola kibuuka ku mulembe guno but any time oba ojja kukwatibwa bwoti kiba kijja kukusanga nze sandibadde mu parliament ku mirimu gyenkola kubanga emirimu gyenkola abagikola bagagga
wagenda kuweereza abantu ogenda kulabika ogenda oteekeko eddoboozi olawo oba olina by'osobola okukyusa kale bwe bigaana okukyuka byogereko ensi ebitegeere nti bye bino akaseera bwe kalituuka nga katuufu juzi twalina debate y'omuwala gwe bayita Chemutayi nali sekenda wa motion nenzija nenjogera ku muwala olwaki yagenda e Kenya oyo gwe batta gwe bayokya ne mbagamba ekyamutwala e Kenya kubanga wano ebintu byali bifu wano tetwalina facilities zitrainingibwamu omwana kwegenda e Kenya n'asanga omusajja oyo omusajja yamugaba buli bintu ebyokola njagala bibeere mu mannya gaffe ffembi bwe kyalema omwana n'amwokya n'amutta lwaki situlina bintu ebyo kubanga gavumenti ebitwala nga nsonga nemba wa systems nyina vaawo buli muntu akuba engalo abe n'aremu n'aba opposition nga bagamba omusajja yogedde ensonga akasajja kageze kaleese point akasajja kamanyi bwe batebabeera naye kaakati mbyogedde kiki ekiddako tewali kyali kiddako kubanga ffe abamanyi ebyokukola situlina buyinza bali abala bafuba kubba buli kijja nfunyeemu ki eno national theatre eno gyolaba ebaluma era akaddeko nojja kugiwulira nga bagamba kakati theatre tugenda gizimba ku mwaliro egiddako bano wansi tugenda kuteekawo kino na kino nakiri olabe nga bagitwala bo buli kyebalaba tebakkiriza ggwanga libyamu nakussa baagala buli kintu bakitwala niye kyembuuza obugagga obwo bakoze obungi bwe batyo mu bubbi bo balowooza bagenda bukolera ki abakoze obugagga obwo mu nsi enjavu bweti bo bagenda kukola bata naye ate bagezewaddemu babitutte Kenya ababbi ba Uganda ebisinga babikoze Kenya na Tanzania gye bamanyi nti yo wali safe nabo mu nsi yaabwe gye balimu nabo bamanyi tebali safe naye ne gye biri ebyo tujja bijjayo kuba tubimanyi ebintu ebyo gye biri akaseera bwe kalituuka tujja bijjayo bikomewo biddeyo nga bula Magufuli we yakola Magufuli ng'ozimba ekizimbe ekyo n'ojja nga kiri mu mannya ga mwana wo n'agamuyite nannyini ekizimbe ekyo n'okaleeta akaanako ne kajja n'akabuuza gwani nze gundi Katende sente zino wazijjawo ezazimba ekizimbe kino nga naabuuza kaana ka myaka 10 akaana of kajja gamba daddi nga bakukaba ebizimbe ngekyo kati kigenda kuba mu minisitule ya gundi ekyo tukitutte kivula nga baamutta Magufuli yali amazeewo kye bayita obubbi e Tanzania wano kati yembeera gye tulimu nga tasaaga so buli muntu ali eyo gatta eddoboozi ly'okukubuulibwa enguzi bulungi nnyo because according to statistics honorable zaatuwa betutaagatta eddoboozi kubulibwa nguzi bwanna ekiseera kigenda kutuuka twewole gye twewola kubanga ebbanja lya Uganda liri mu trillioni 92 gye tumanyiiko kyokka bajeti ya Uganda ya trillioni entuufu ziringa 5 zentuufu bino ebisigadde baba baagala kubba lwo gye bayita 3% ekkirizibwa ministry ya finance okwongeramu kakati naye ebbanja lyokka liri mu trillioni 92 bajeti yawa gye walirayo nga ebbanja lisinga sente z'okozesa mu bajeti so kati tuli ku deficit budget bulungi nnyo ku sente ezo eza bajeti zetulina kuliko etrillioni nga 3 ezisasula amabanja nga bakuyita kukola kirooni kusavisinga loans tulina abantu baffe abalina amakampuni wano bannayuganda bakola ne gavumenti nga bo gavumenti yagaana obbasasula amakampuni nemagwa bajja malooni mu banka ngenze okukola oluguudo lw'ebukomansimbi kandukole gavumenti ejja okunsasula gavumenti negaana omusasula yasingayo ebintu banka kyekolanga ebitwala ngudda mu kyalo kugamba omusajja omu yagala yina eggwanga olemwa onoonya ekintu ekiramu tokiraba olabe nkitegeera kati munnange nno yembeere olunaku lugenda kutuuka bakusingeyo gwe kennyini nti kati tuteekayo bannansi biweddeyo kati bannansi katutandika nabaawa tukutte beekyanja tojja kusoba ogerera nange bantutte bajja kusooka bateekewo gundi beetooloozeewo sengenge age buli ali muno musinge obusajja bujje nga bukyayina nga buga musajja obuviiramu tugenda kwokyanga kabizi ng'oli mundu kubanga bye basinga bigenda kuggwawo atuuka ezambiya ezimbabwe naliko ezimbabwe nali ngenzeyo ku bizinesi zange ez'omupiira nentunuulira a very beautiful country naye nentunira bannansi engeri gye babonaabonamu olw'obukulembeze obwali obubi obwannakyemalira naye ndaba nga sirina njawulo na Uganda ekisaawa abakyayina bakiwamba bakisolooza kati ezimbabwe actually baagala nga oba ofuluma eggwanga osasula $100 ne Congo gyekiri oba ofuluma omunayo omutuuze olina okusasula buli afuluma ku kisaawe ekyo alina okusasula nawano kijja kutuuka
bajja zituma clearance nga buli afuluma eggwanga entebe olina okusasulayo ku ssente okufuluma mu ggwanga lwaki ogenda tulekereyo ku ssente era byo byogenda genda South Africa Dubai n'ogenda e Bungereza n'olagawa bajja zikusasuzanga buli ennaku buli mwaka mbeeremu ne dola zange nga 10 nga bwe watozisasudde tolina gy'olaga zembeera mwe tuli byonna byenjogera bigenda kutuuka ng'omuntu obeera n'emmotoka awo naye nga n'amafuta agagiteekamu togalina ababoodaboda babayoolanga ettabu abatalina mirimu tugenda bateekawo abantu abo oziraba bw'oyita ku kkubo engeri gye baziyoolamu lumu omusajja yali ataddeko omukazi ng'alina olubuto n'abutunya obusajja ne bubayo ne bwesimba mu kkubo kati omusajja ne mulanga agenda okukuba omukazi w'olubuto wansi okutaasa obulamu n'empulira ennaku nga nfa n'empaakinga emmotoka nengenda nawulira nga njagala nkwata akasajja ako akasirikale oba nkakola ntya naye nga amateeka teganzikiriza naye nakatabukira nga mpulira ennaku ennuma omanye ebintu byaleero kwe gampuliddemu ennaku ku mutima gwange sikulimba bw'otunulya eggwanga bwe liri ennaku ekuluma nze nanakuwadde dda ogamba naye okole ki that's the reality bw'otunula amakampuni agasinga tegakyakola magoba gali mu kuggalawo kampuni ziri mu kuggalawo siri mu kuggalawo naffe eno Kasuku Live twasaze ku bakozi nga profit margin yekka kati obadde n'abakozi bameka mbadde n'abakozi 3 kati nasigazzaawo omu bali abalala nabajje ku permanent babatadde ku ki lwe bazze lwe mbasasula nze nga mwandikendeza ku musaala gwabwe kati bagenda kugendawo andi profit margin ebadde egudde ate ng'omugagga nannyini kampuni ate ayagala magoba ate nga mangi kuba naye alina ebizibu bye oba omugagga alinamu ku mululu omugagga yataleka kampuni ye ng'alina kyabala kati alaba tekivaayo bulungi naye kakati bweba Kasuku Live tekola ssente ezikola naye profit margin kati yasse kubanga yesinga ye kampani ya broadcasting esinga okukola ssente ku YouTube wane Uganda ani akusinga abasajja bakola ssente ba SB4 ba Gossip Live eka batwala omutwalo mulamba mu kitundu neno kampuni eno bakola ssente nyingi bali kye bakusinga bakusooka mu field nti balina ba subscribers naye omanyi nali subscriber wa 3 ku channel eno laina amazima awo yita nengamba wayi kanyanguye musajja wange nteekeyo ekintu ayambuke namba zigende waggulu wempeza 10 netupika 10 ne lujja naye season yali nkambwe omanyi nti mwampika 10 mu lunaku lumu bulungi nnyo twapika naye n'okuddamu funa essimu okuva ewa kojja ngamba waayi tuteekeyo akaunti namba neŋŋamba awo ekintu kitambula naye kati ate tuba butaba mu ngozi senga nkola emitwalo ng'ena era bukiri anti nakugamba kiri ekintu ekyokutuula amakampuni negatuula negateesa kitwongeze ku percentage abantu be Uganda gye bafuna yes gwe singa oli mugagga nnyo naye singa ate singa situkusobola olaba tetukusobola kati nga tofuna mpitirivu nnyo olwoba kubanga oli mitwalo 4-5 senga sinyumya kati ate wandigisudde senga ndi ku action speaks louder than words singa tukunoonya tukola ebintu bino nga tulabika seza content ate yandikubuze ate kampuni negwa buli kimu Katonda alina lwaki akireetanga bwe kiri amakampuni tekyakola magoba bw'otunya TV stations bw'otunuulira empapula z'amawulire ezo zisaza abantu buli lunaku kyokka zooza tugenda digital naye nga ne digital gye bagenda tewali nteekateeka nnuŋŋama ate mubafuna revenues teriiwo kwegamba abantu emirimu gigenda kwongera okubula n'okusingawo naffe twewuunye era gwe kano akalimu kakwate bulungi ne bwe kaba kaleeta mmeka kakwata bulungi bakandako ngamba mutuula wansi wa miti mukwasa amasimu naye nga akambaleke bajja tutuuka nga nze mbayo employinga bulungi nnyo waliwo omusajja Tanzania nerabidde erinnya lye yali akola ku TV alina ba subscribers over 20 million mu Tanzania channel ye yagikolanga TV akola sente mpitirivu nawe ojja bikola streaminga ku makyapa kachiro bulungi nnyo akole ki kati mugagga ye yebeerera awo n'agamba gwe wa content weno nga tannaleeta weno abeera awo ku coordinatinga abateekayo ne bateekayo gwe ng'okeereye gwe ng'okoze booti neyefunira akasente ke kubanga enguzi ye Uganda tojja kgenda osayo mulimu ebyo wasoma psychology kati ebyo bikola oli Bulaaya n'oyogera n'abanye b'enjaga abaginywedde nnyo abali addicted eyo oba mugagga nno fano gavumenti ega nti
balwane balabe bejja mu kintu eyo ekyo kosi gye wasoma ebulayo osobola okuba nga ofuna $150 per hour kituufu eyo ne wano kati wano ogenda kubuulirira nande kututene mubulya kyali wange Jamie Culture nikakati nze kenyenyina akusasula nange nja kuba sente sizirina Jamie Culture yadde engolo agenda atereera agenda Jamie Culture ekizibu kye kyakwogeraganya naye kya hope yalinga ngeri aluzinze hope he's hopeless ng'alaba ayimba nnyo abatayimba nnyo alaba afuna sente nnyingi n'ayagala okurashinga kwa Jamie Culture musajja mukulu mukulu aweze emyaka 3 oba omusedde nge Jamie Culture nsingako omwaka guno ali myaka 4 nze namusinkana 2009 nga na studio yange bwayisi ye ne Little Boss mutoko ku Jamie Culture naye ndi Little Boss naye tali wala nnyo so kati ebintu ebimu nga bakwogerezeganya nabo ensi bwete bweri anyway gye twatandikidde muwuliddeyo ne wano ekikulu kya byonna nti kati kyenkwagadeko Honorable Kayemba abantu abasinga bwe bajja ne batunyonnyola enguzi batugamba bugambi enguzi ekola ki okitegera ne ku parliament batugamba enguzi eyitiridde awo naye tetunafuna gitu breakingira down yes waliwo aba breakinga naye kati gwe okituwadde ineroko we n'otulaga nti waliwo eyagula embuzi nga buli embuzi ya $7,400 la haula embuzi ezo tezaaweza wiiki ezi nezifa minisita ya agriculture bekiwakanya entwale mu kkooti kuba tebasobola kumpakanya ola wagabugambi kakati atusse bingi nnyo gw'omanye ennuuni ezo ku nyanja abavubi ennuuni ezo za bbeeyi naye omanyi Munnayuganda takyakkizibwa gikwatako baziwa Bachina n'Abayindi ne bazitwala ennuuni ennuuni ezo zirimu eddagala naye kati wakituleka Munnayuganda ye n'agitunda naye baŋambe yennuuni egenda ba miliyoni nga 10 n'ezi n'okusukkawo kati wakitoleka Munnayuganda empuuta Katonda yaziwa Bayindi ne Bachina tebalina nnyanja zaabwe lwakitoleka Munnayuganda ne yeetundira ennuuni ze ne gwe n'ozikwatira era n'oziwa Abachina nga Munnayuganda ogikwatako olutalo omutwala ku poliisi amagye gabatta gabanyika mu nnyanja egamba ennaku ekuluma byebyo no Honorable webale kujja tulina ebintu bingi byenjagala twogereko naye ekizibu ky'olina kiri kimu ogenda n'okwata eriya booti n'oginyweza n'ogisunsula ne sitaagala kubuzaabuza balabi kituufu nnyo kati twagala twogere ku electoral reforms nkulu mpuga ze yaleese biru ono mwami Lumu yali aleese ebyokulonda leader of opposition naye abivuga UPC yasooka omugoba ne mbwa tojja buli muntu yamugoba naye ekintu kya Lumu kankyogere kati ni olwa tujja kyogerako mu details muganda wange Dr. Hilderman yali kiyaga yaleeta etteeka lya copyright nga 21 July 2022 n'alireeta gundi n'aliwamba keke kirowa kiwanuka Anthony Jeno n'agamba gavumenti naffe tulibadde tulidraftinga katulitwale paka kati lifunanga first reading kwa biru bwefuna first reading 2 years and 3 months later bulungi nnyo lisindikibwa mu gundi mu committee erya Lumu eryennaku 2 olede liri mu committee yatugambye ajja tuwaabira buli ayogera nti bamuguze naye tubuuza ani akiri emabega okudduka emisinde kityo waliwo gye bayita gundi certificate of financial implications yagifunye dda ekitegeeza bakyagalira ddala nnyo Lumu mu bizibu ebiruma abantu b'Emityana leader of opposition yaluma abantu b'Emityana Lumu w'Emityana wa DP Mityana North muganda wange Lumu ye yakuba sula akalulu iyo yakuba musajjawo kyogamba bizibu ebiruma Uganda leader of opposition yaluma eggwanga tukiza tugenda kubeera mu mbeera ya kubeera mu opposition buli kaseera ne mu bizibu ebiriwo kati ebyokya ebyensonga eruma Abannayuganda era kyekyo kyogamba nti bukyemyaka emyaka gyemaze mu parliament wendeeta etteeka lino mbanzi kuse bye biruma abantu b'Emityana esipiri kuddukirako taata kikye nnyo ebiremye amateeka amalala nga liri mu kudduka misinde miyitirivu naye etteeka lya copyright sebo ligaaniddewo kyokka abaana balyogerako bwe balizze eno bwe balikomyawo terifunanga wadde reading esooka first reading tefunewanga
Awula naye. Pozi go wangamba nti government eriyagala. Era bino byonna bikola babuzaabuza mutudidde tukotono tumwadde wa advisor no tukoze ekikubuzaabuza abayimbi mubuuze abakulembeze bamwe copyright eriwa kubanga batuukirira omusajja oyo atajagala bamubuuze eriwa ni buli atuuka bamuza muzeeyi kyo enfuka gyo tuvuze mutala tugisiimye nnyo kasikuinaako mutamanda atawewale nnyo webagire ddala buli amulaba byamugamba mufu kyokudda ku kintu ekibataasa obwavu muli mu sitoole zammwe ezo so kati eri alumuliro gavumenti eriyagala olaba eridduka emisinde bwembuulira gavumenti ekwagalira etetteeka ate eri opposition ate nebanga yerifuga okamala obukamazibwe tunabyogera omulundi oguddako omuntu oguddako njagala twogere ne ku opposition 2026 kuba kati gwe ndi naawe tolina kyotya okitegeera ate toli mukubi wa nduulu manye abantu baŋŋamba kasikoleeta nnyo abakubi b'enduulu ne batukuba propaganda kati nakufunye Kayemba Sikuta bannaye ba YouTuber temunoonya Honorable is a busy man naffe okumufuna tutayiza mutayize nnyo gendayo nasazeewo ekintu kyabere kikuumire wano kibeere wano kyoba omanya gwewandabyeko nayenjeddewa tebakugambe nti otula n'owa NRM oliwo NRM ate ndi wa NRM anti ntambi bamuga nti atula naffe aba NRM gwe sikakasa nti oliwo NRM embeera etuluma naawe ekuluma naye just oli mutiitiizi kyekyokka kyolina naye nga toliwo NRM oli just mutiitiizi kyenjagala saagala kudiibuuda nnyo bwino waffe njagala nsigale wano okitegeera bulungi onkubya layini ogambye ndi mutiitiizi oli mutiitiizi naye gye bunajja ojja kulaga kala z'entuufu nja kumaliriza ojja kuziraga kubanga kino kimansa nnaku ne bw'osigala eka kikutaayiza ne bw'oba oyita otya nti oli bulungi otya naawe kijja kukulumba katolaba ba Makarosi tebali wano ku kizimbe bali wano naye politics ali wano waliwo akaseera batukadogana naye tuli kuki bo bennyini wano akateno ke babaako nako bwe kati kaba bafunye bagendola nako entuyo zirina kuyitamu kafuna kayina be kaluma nga bagamba bosibe balina okubeerawo kati gwe naawe ekiseera kijja kutuuka naye gwe kyoba omanya saagala kutambula nnyo era nange njagala kutegeeza ba YouTube abalala si mu mutima mubi naye njagala nange mbeereko awantu nti waawano kwegamba tusobole okubanga buli tujja abantu beesunga so si kyengenda okwogera wano nakyogedde eri nenkyogera eri tuka ekiseera nga nnyenjeera bwenjeezi emirimu ekirungi nange nina mingi tunaafisanga akadde nga tujja twogerayogeramu ekirungi onzikiriza okwogera ebintu byange nga bwemba mbyagala nga bwoba byagadde sibisalamu tobisalamu nobireka ate nobisalamu nkomawo bwoba bwinzija mpamba essimu yo ne laputopu yo yonna nembitwala nogamba kati tumaze okukakola kambyeteereyo obayitawo olunaku nga kamaze okugenda temuli kalango naaka mubeere bulungi bweraba